Wetwogerera ng'abatembeeyi batandise okubanga bafeesa batandise okubanga baloza ku kiragiro ekyayisibwa minisita Miisa Kabanda nti tewali mutembeeyi yenna agenda kuddamu kukkirizibwa kubeera ng'atundira ku nguudo oba ku streets ez'ekibuga Kampala. Jjukira n'ababooda baabalabula abatalina zi siteegi nti bateekwa okubeera nga either bafuna siteegi oba si ekyo bagenda kubeera nga bagobebwa mu kibuga Kampala. Kakati wuliriza bulungi nnyo katanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo laba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Wetwogerera ekiragiro ekyali kyayisibwa gye buvuddeko nti abatembeeyi bonna baggyibwe mu kibuga Kampala. Wenjogerera ng'ennaku z'omwezi 19 oba wenkoledde akatambi kano ennaku z'omwezi nga 19 mu mwezi gwa 2 omwaka 2026 abatembeeyi balabiddwako nga streets zitandise okuba nga zikala oluvannyuma lw'ebiragiro bino okubanga olwaleero lwe bibadde biteekebwa mu nkola. Ekitongole kya poliisi Uganda Police Force nga kiyita mu mwogezi waakyo amanyiddwa nga Kituuma Lusoke nabo bakakasizza nti bagenda kwegatta wamu n'abakulu mu kitongole kya KCCA bagenda kukolera wansi wa minisita owa Kampala ne minisita omubeezi era owa Kampala babeere nga bayiribya okugobaganya n'okusindiikiriza buli mutembeeyi yenna akolera ku streets z'ekibuga Kampala. Era bo bagambye nti gwe wenna eyeetantala oba ajja okwetantala okubeera ng'ogezaako okuwalira bajja kukukolako nga bwe kinaaba kisoboka bo nga poliisi. Wabula ekiragiro kino kyagenda okuyita ng'abatembeeyi baakalabwako nga bakola ebikujjuko era nga baawagira nnyo General Yoweri Kaguta Museveni ne batuuka n'okumusalira enkoko mu kibuga wakati. At Pan-Africa Kakati wetwogerera batandise okubanga bakifuwa bakizza munda ekitongole kya Kampala Capital City Authority kitandise omulimu gwakyo ogw'okubeera nga babajja ku streets ez'ekibuga Kampala. Kakati by'olina okumanya ngenda kukutegeeza abatembeeyi bali bameka. Omuwendo gw'abatembeeyi abali mu mitwalo n'emitwalo wenjogerera mu kibuga Kampala abasinga obungi bamaze okubanga bakwatibwa ku nkoona. Abamu bagambibwa okuba nti bagenze mu butale obwo bwazimbibwa, abalala bagambibwa okuba nti bambi tebalina ssente zisobola kusasula mu butale obwo era n'olwekyo bagenda kuwalirizibwa okuyiiya emirimu emirala, okuyiiya ebyokukola ebirala olw'ensonga nti obutale obwazimbibwa obumu bulowoozebwa okuba nti bwa bbeeyi newankubadde nga bano abakungu bo bagamba nti ffe bwe tetwagala kumanya, twagala mukwate ekkubo mubeere nga muva ku streets ez'ekibuga Kampala. Kakati wenjogerera streets mu kibuga Kampala zirabiddwako ng'ekyamazima zitandise okuba nga zikala. Abatembeeyi batandise okuba nga bavaako newankubadde abamu babadde bakyawalidde nga tebannaba kubeera nga bavaako. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification tubeere nga tutambula ffenna. Bino byenkuleetedde ngenda kukubuulira omuwendo ogw'abatembeeyi bali bameka. Yitako mu kibuga Kampala ojja kwetegereza era ojja kukizuula nti abatembeeyi enamba esinga batandise okugenda nga bavaawo. Abamu batidde okubeera nga bagenda kukwatibwa kubanga bakitegedde bulungi nnyo nti poliisi etandise okudiployinga, poliisi etandise okuyungula abawanvu n'abampi babeere nga yenna asangibwa ku luguudo oba ku street. Bano simanya Ntunda, bano simanya Nawagira Museveni, bano simanya oba Namuwagira oba Saamuwagira, bonna bagenda kubanga bafeesinga ebiragiro ebyava mu baminisita oba bakulu abatwala ekibuga Kampala. Wenjogerera abamu bo balabiddwako dda nga mbirimbiri bali mugenda maaso n'okubanga badduka ekibabu okulaba nti mu kibuga Kampala poliisi tebayoola kuba buli agenda okukwatibwako poliisi ewuliddwako nga yeewera nkolokooto. Omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke ngenda kukuwa byayogedde, ngenda kuddiza ku bigambo bya minisita omubeezi Kabuye Kyofa Togabye State Minister w'ensonga za Kampala ayina okulayira kwakoze wano n'agamba gwe munnayuganda yenna ajja okwetantala nga weeyitamba oli mutembeeyi tetufuddeeyo bawagira Museveni oba tewamuwagira ogenda kubanga ova ku street wano mu kibuga Kampala tetukolerawo ebintu gye bikolebwa mumanyiiyo. Tugenda kukuwanika empale, tugenda kukutwala mbirimbiri paka ng'ogonze ng'otegedde nti mu kibuga Kampala tetukanikirayo, tetutundirayo menvu, tetukolerayo ebyo bye mwagala kukolerayo. Kakati byenkuleetedde mukuto gwa Red Zone TV katujjewo akalango nzije tukulukute awatali kitutawaanya. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganje okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ndala gw'atambula naffe
atanaba kubanga otwegattako kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadi ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo. Njagala nkulambuze ekibuga Kampala tutegeere abatembeeyi kiki kye baguddeko olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi nga ziri 19 omwezi gwa 2 omwaka 2026 ekiragiro kya minisita Misa Kabanda ne minisita omubeezi Kabuya Kyofa Togabye ne executive director Sharifa Buzeki wamu n'ekitongole kya Uganda Police bye baayisa eri abatembeeyeza ku nguudo mu kibuga Kampala. Kakati wenjogerera batandise okubeera nga bakifuuwa bakizza munda, batandise okuloza ku bukambwe bwa gavumenti eno oluvannyuma lw'okubeera nti akalulu kaawedde, oluvannyuma lw'okubeera nti abalondeddwa nga ne minisita Misa Kabanda tannaba na kulayira. Jjukira agambibwa okuba nti yalondebwa ng'omubaka agenda okukiikirira Kampala Central. Kakati wenjogerera ebintu bitandise okuba nga bitabuka. Buli mutembeeyi alabwako atwalibwa mbiri. Wuliriza bulungi nnyo naddala gwe amaze okubeera ng'osubscribinga nga bwe tutambula. Wuliriza. Kigambibwa nti mu Kampala mulimu abatembeeyi abawerera ddala abateeberezebwa okubeera eyo mu mitwalo nga3. Era abatembeeyi bano bagambibwa okuba nti abatembeeyi nga 5000 abo bo bakolera ku streets z'ekibuga Kampala kwennyini. Kati njagala okuba akafaananyi abantu 5000 nga bagobeddwa ku street bagenda kubanga baddawa. Obutale njagala ogende mu comment section gw'amanyi Kampala ombuulire obutale obwazimbibwa Owino, obutale ng'ak'Ebusega n'obutale obulala bumala abatembeeyi bano. Era amaduuka okusinziira ku renti asoloozebwa abasajja bano singa banayingira amaduuka nga KCCA bwe yagala bakole banajjangayo sente zaabwe. Wabula bino byonna nga tugenda maaso n'okuba nga tubyebuuza, njagala okutegeeza nti bo munnanga abatembeeyi baali bamativu nnyo era nga bagamba nti jjajja tova ku meyini baamukolera n'emikolo nga sinaba kubanga nkutwala ewalala wonna nabyo katusooke tubirabe. At Pan-Africa Square, Queensway in Kampala, traders donated food items including sweet potatoes, bananas, beans, vegetables and fruits to express their support. The event was marked by band music and other songs. Organized here today with all the eats from the gardens to ask and request Mama Janet Museveni to provide for His Excellency the best meals to allow him to move, to walk. NRM Musafi Market Chairperson Wycliffe Bihebwa assured the President of their loyalty. I'm hereby representing my fellow vendors in the markets to witness the endorsing of the President of the Republic of Uganda, the Fountain of Honor, Baba wa Taifa, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. And all vendors, they are so satisfied, they are so calm, and they are willing to mobilize. All members who are here, they are not leaders in the markets, but they are mobilizers of NRM in the all markets in Kampala district. Nasaka Violet of Owino Market and Kasozi Ahmedi of Smart City Market asked to meet the President during his Kampala tour. Vendors, we have many issues, but the best is the most one and the pillar and the center is to get the President visiting us and we tell him our problems. President Museveni tusaba osinkane ku basuubuzi b'omu butale abaddala. Tuyishahiriza abakukakasa muzeeyi wiitu Yoweri Kaguta Museveni ntobuhagizi tubwinire kimwe. They also raised concerns over individuals misusing their identities to block access to government programs like the PDM and Amioga. And we vendors, as the marketarians, we are so grateful that President Museveni, you should come and visit us and you meet us as vendors in markets. The markets have a lot of problems. We have a lot of imposer, we have many issues, but with the President, we shall discuss, we shall get a resolution, and we think that after getting the mandate of the President, our problems will be settled. This report was compiled by Jamil Sekadja. Kakati bano mulimu abasuubuzi ab'omu butale, mulimu n'abatembeeyi. Teweerabira gwe amanyi Kampala nti abatembeeyi ennamba esinga ebintu bye batunda biba bya bano ababeera mu maduuka. Kakati abatembeeyi bano era nga bw'owulidde omusajja agambye all the vendors are very happy and ready to mobilize for the NRM. Era baakikola bulungi nnyo ne
mobilizingira General Yoweri Kaguta Museveni asigale ng'awangula era mu ssanyu eringi ennyo ne bakola omulimu ogwo ne bategeeza General Yoweri Kaguta Museveni nti bo bakimukoledde baagala asigale ng'afuga era baagala bere ng'abasisinkana kyokka bino byonna bigenda okubaawo nga bino ebiragiro by'abaminisita tebinnaba kubanga biyisibwa kubanga mukadde ako twali mu kalulu wuliriza nakugambye mu Kampala kiteeberezebwa okuba nti mulimu abatembeeyi bonna ng'obagasse. They are estimated to be over 30,000 vendors operating on the streets of Kampala. Other estimates suggest that at least 5,000 hawkers operate specifically within the city center alone. Nti okwetolola Kampala n'emiriraano abatembeeyi bateeberezebwa okuba nga baliyo mu mitwalo 3. Wabula bano abatembeeyeza ku street mu kibuga Kampala mwokka bali basukka mu 15,000. Registered market traders approximately abali registered abasuubuzi bo kati ab'omu butale bagambye okuba nti bali emitwalo 39. Uliriza ab'omu butale bwe babeera emitwalo 39 abatembeeyi bali emitwalo 3 kyokka nga bakugamba baazimba obutale era we buli bubamala bano abatembeeyi tebaamanya nti essaawa yonna ekigenda okujja kijja. KCCA is currently enforcing a trade order directive. Ulirizaawo bulungi nnyo wano. KCCA yeegasse n'ekitongole ekya Uganda Police Force bagenda maaso n'okuteekingisa mu nkola ensonga ey'okugoba abatembeeyi. KCCA is currently enforcing a trade order directive to move all hawkers and vendors off the streets and into gazetted points or markets. Ekitongole ekya Kampala Capital City Authority kiri mu kaweefube nga kyegassibwamu n'ekitongole ekya Uganda Police Force wansi w'ebiragiro bya minisita ow'ensonga za Kampala ono nga Emisa Kabanda. Batandise kaweefube okulaba nga bafulumya abatembeeyi bonna abatundira ku nguudo mu kibuga Kampala. Wuliriza babasindiikiriza bagende mu butale obwazimbibwa era wano baabalabula nti ku nguudo z'ekibuga Kampala si kyakutundirako menvu. Obutale obuliwo kigambibwa okuba nti KCCA yazimba oba ya identifyinga obutale 4,500 oyo wagenda okuteekebwa abatembeeyi bano. Places ziri 2,520 eziri mu bitundu 17 ebifo oba emidaala giri 2,520 mu butale 17 mu kibuga Kampala mwokka. Munono nga mulimu akatale ka Usafi, mulimu akatale ke Busega, mulimu akatale ke Wandegeya n'obutale obulala bwonna. Ebifo oba emidaala emirala 1,908 bogambibwa okuba nti buli sekiwadi mu butale obuli wabweru wa Kampala. Waliwo obutale obuli Entebbe, waliwo akatale akali Empigi, waliwo akatale akali Mukono. Nti kakati mugende eyo oba mwagala oba temwagala. Waliwo n'obutale obuli private era nga kigambibwa okuba buteeberezebwa okubeerawo mu 7 private markets okwetolola Kampala mu divisions 5 ezikola Kampala: Zirubaga, Zinakawa, Zikawempe n'endala Zimakindye. Waliwo ne kibayita Sunday markets era nga Sunday markets zino waliwo Allen Road, waliwo Johnston Street, waliwo ne Wilson Road. Abamanyi Kampala bino kakasa mugenda maaso n'okubanga mubimanya. Kakati ng'ennaku z'omwezi 19 poliisi eri mu kuyambako ekitongole kya KCCA okulaba nga bano bafulutulwa mu kibuga Kampala bafulume newankubadde nga bakola omulimu munene nnyo okulaba nga bamobilizingira General Yoweri Kaguta Museveni akalulu babagambye amufulume mu kibuga Kampala. Era njagala okutegeeza nti minisita amanyiddwa nga Kabuye Kyofa Togabye yaweze enkolokoto n'agamba tugenda kufa n'omuntu. Tewali agenda kusigala mu kapoloti konna, tewali agenda sigala ku kapaati konna. Ebyennyanja tebitundirwangako ku mini price. Mini price si ya matooke na Bugabo Road si ya kocha gonja. Genda mu wino, genda gye tukulambise otunde ennyaanya e Nakasero. Mini price girika abatunde engoye bakole ki? Batunde. So tebabalimba. Era gwe tunaakwata nga awaayo 10 akiwaddeyo n'agwe bakiwadde kitali ebalinzi. Omulamuzi alirwedde wali mu dakika 5 gwe nga tukusiibula emyezi 6 ng'ogenda otulimira kasita n'enkuba yiino etonnya. Era nina essanyu okubategeeza abasuubuzi bangi abaafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo olw'okuwulira okugendera n'ekyo minisita wange kye yabalambika. Era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaliro ssaawa 6 ogw'ekiro abo abanaaba balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu
tunaabiwulira naye nga nina essanyu okubategeeza tugenza okujja ng'ebitongole bingi ebyamawulire ku mitimbagano gyabwe balaga ekibuga ekyeyagaza okutambuliramu era nva wano ngenda kutambulayo okwo ne ku bigere kubanga ekintu kiteredde nga bwe tubadde tukirowooza era KCCA bategeeza nti waliwo ebifo ebirala 1980 ebiri mu munisipaali ezitwetoolodde nga Kirama, Saabagabo, Ntebe nabo bagamba bannange abantu baffe mubasindike bajje naffe twagala bantu obutale bwaffe bukalu. Enteekateeka y'okuzza abantu bano mu bifo bino oba mu butale egenda kukulemberwamu obwo obukiiko KCCA we yateekawo obuli mu kitongole kyaffe ekyagenda eky'omuntu enkula y'abantu awamu n'emirimu era obukiiko obwo bujja kugoberera enteekateeka ennuŋŋamu era bwe wanaabeerawo obumulumulu bwonna mu buloopere mangu abantu abo bajja kukolebwako naye nga tujja sooka omukisa oguwa abo bannaffe bayita abanaku abakyala abavubuka n'abo abalina obukosefu ku mibiri abo bajja kutwala ekifo kya kumwanjo mu kulaba nti bateekebwa we bagenda okukolerwa oba okukolera. KCCA bategeeza ku by'entambula nti waliwo ebifo 929 ziyite stages ezamaze dda okulambikibwa mu kuzo 166 bamaze okuziyisa zimaze okuyita mu misoso gyonna egyetaagisa kati ebifo ebyo byebyo ebigenda okukkirizibwamu boda ng'era bisangibwa mu Central Division, Kawempe, Makindye, Nakawa awamu ne mu Lubaga. Kakati gwe wa boda eyasulayo gwa Naggamba n'ogaana okwewandiisa ku masiteegi gano munange ekibuga kikulemye dde waffe ekannabulemu obudde bwe buno bukukeeredde Balubyanza wano si wannamwandu nti buli omu agenda kusalimbirirawo. Twebaza nnyo abatakisi bannaffe abo era mubaddemu abatandise okutikkira ku makubo naye nga twongera okubategeeza nti okutikka kwonna naddala mu Central Business One kukolebwa mu paaka enkadde empya eya Usafi naddala ku sayidi eyo abava Entebe Namayiba abaffe abagenda e Nakaseke tuzimanyi ziri mu Nabayiba Luweero Weya tugenda mu Nabayiba Kisenyi awamu ne taxi ne parks endala tulina parks 19 mu kibuga. Wano nno we neebaliza bannaffe abakulembeze ba out of Uganda Taxi Operators Federation nti bw'omulimu baagutandikiddewo era bwe bukeeredde nga tewali taxi neegi ku kkubo. Senga n'aba union ya boda mukola bwe mutyo munaaba mwenyanguyiriza omulimu gwange naddala nga nkyali omugole nga nkyaliko kana akamwenyumwenyu n'akayiriro. So mwanguye tulabe tutambule omu wabula nga mu binyeebwa mutabula mpulunguse oyo yenna owa taxi anaakwatirwako ng'atikkira ku kkubo munange kanaaba kakujjukiza era taxi ejja kukwatibwa okugijjayo zinaaba mbirigo nange awo biwanvu simanyi gye binaakoma. Ekigendererwa ky'enteekateeka eno nkiddamu si kujja bantu ku kukola oba si kugoba bantu kubajja mu kibuga era si kugamba bantu nti muve oba kubagiza mu bwavu. Ekigendererwa kitono nnyo kulaba nti abantu tubateekateeka tusobole okwenyigira mu kunoonya ekigulira magala eddiba nga buli omu afunamu era nga tukuteekeddeteekedde awatuufu era awalungi w'ogenda okukolera. Kakati no weesabira wano nkuba omulanga ogutakungula bannange njagala enkwatagana mu kino njagala obuwagizi bwammwe njagala tutambulire wamu era mbeebaza mwenna abaleese ebirowoozo ebirungi abamu mutuwadde ebirowoozo birungi muze wa minisita mugenze wa ED mugenze buli wamu ewa RCC ebirowoozo ebyo tubizimbye naye gwe munnanga atuweetera ebirowoozo eby'olugezigezi atuleetera olugambo ogira olindako nja dufuna mu gwokusatu nga kino kiwedde nsooke tuleke tukole olugambo lwo nja dutegeera edda naye mutuwa olugambo oluzimba ndwagala. Ate n'ekirala ndabula abasuubuzi
abasuubulira ku makubo mmwe ababadde bakolera ku makubo mwewale nnyo bannaffe bannakigwanyizi mu luzungu be nayise ba elite capture nkimanyi muli bantu bagonvu nnyo muli bawulize ne waliwo bannakigwanizi abagenda ne babalimbalimba ate ne babajjako akasente tize kaŋŋende njogere ne idi tubalekeko mu kapolotika ono. Bigambo bya minisita Kyofa Togabye, minisita omubeezi ow'ensonga za Kampala abagambye byonna mu bikole ng'akyaliko akaseka kitegeeza waliyo essaawa ey'okukyuka okubeera ng'ajja kubakyukira ate ebinaddirira oba oliawo muyinza obutabyagala. Kakati wuliriza oli ku mukutu gwa Red Zone TV webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna abatembeeyi n'ababooda ekiragiro ndowooza mukiwulidde naddala abali mu kibuga Kampala. Wuliriza ebyo bibadde byogerebwa nga lwe lunaku olwansalessale era nga ye deadline olunaku olwaliro wenkoledde akatambi kano nga 19 Ogwokubiri 2026. Wuliriza as of February 19th 2026 the Kampala Capital City Authority KCCA led by Executive Director Sharifa Buzeki and in collaboration with the Uganda Police has begun strict enforcement of a directive to remove all street vendors, hawkers and illegal roadside traders from Kampala streets, walkways and roadsides. Nchi olunaku olwaliro ng'ennaku z'omwezi 19 wezituukidde nga poliisi ng'eyeegasse n'ekitongole ekya Kampala Capital City Authority nga kikulirwa Executive Director waakyo Sharifa Buzeki bakolaganidde wamu ne batandika okuteekingisa mu nkola kye bayise strict enforcement oba okuteekesa amateeka mu nkola mu mbeera enkakali ennyo ey'okulaba nga bafulumya abatembeeyi mu kibuga Kampala paka naddala abo babadde bakyalemeddewo. The move aims to restore order, improve safety and relocate vendors to 17 public and 69 private markets with available spaces. Kyekigendererwa ekyoperation eno babadde bagendereddemu okulaba nga bakomyawo order mu kibuga Kampala nga bongera ku safety oba obukuumi mu kibuga Kampala n'okulaba nga abasuubuzi oba abatembeeyi babatwala mu butale 17 obuli public n'obutale 69 obuli private obwo bukyayina emidaala babeere nga abantu bano gye bokyupayinga okusinga okudda ku street z'ekibuga Kampala ne babeera nga basikaasika abantu ebitogi musimanya jangu ogule omutembeeyi wenjogerera ebibye birabika nga si birungi kalabika nga kawedde mudda. Wuliriza nga bagamba njagala kuwa details eza directive eno n'engeri gye zitambuddemu baani abali emabega wa bino byonna. Wulira abagamba nti wano waliwo key details on the KCCA directive ennaku z'omwezi nga 19 omwezi gwa 2026. Enforcement action. The directive to vacate streets and building verandas is in full effect with violators facing arrests. Ulira ekiragiro ekyali ekya minisita okugoba abatembeeyi bonna abatundira mu butale abatundira ku streets ez'ekibuga Kampala wetutuukidde olunaku olwaliro ng'ennaku z'omwezi 19 Ogwokubiri 2026 nga kiri into effect nga kitandise okukola era abagaanye oba abagezezzaako okuwalira balabiddwako nga batwalibwa mbiri okusobola okugenda mu maaso n'okuba nga basobozesa ab'ebyokwerinda okugenda mu maaso n'okukola omulimu gwabwe. Bitundu ki bye batagetinze? Targeted areas nga bagamba batya. The operation covers major streets, junctions and pedestrian walkways in the Central Business District and the surrounding areas including Kampala Central, Kawempe Division, Rubaga Division, Nakawa Division and Machinde Divisions. Nti ebimu ku bitundu bye basinze okutunuulira era bye batagetinze okulaba nga abatembeeyi babiddukamu bamaking sure nti babibajjamu byebiriwa. Waliwo major streets zi William Street, Zidastro Street ne streets ezala zonna mu kibuga Kampala bazitagetinze okulaba nga teziddamu kulaba ku mutembeeyi. Mu bitundu ebiri mu kibuga Kampala zi junctions, mumanyi zi junctions abantu babadde bazikozesa tekyali mutembeeyi akkirizibwa mu junction si street yokka wabula ne ku junction mumanyi ekibeera awo ku sawa ya Queen side awo kigambibwa okuba nti ne ku walkways pedestrian wana ab'ebigere we batambulira abantu abali ku Fufa House Emmenga awo abatunda zi jaketi za boda awo ku kikuba ekyambuka ku ddwaliro ly'e Rubaga ne ku chaachi n'ekikuba ekiri awo nga ku Jacaranda babadde batundirawo abo bonna bagobeddwa including
and the central business district and surrounding areas. Kakati bino byonna bigenda kukolebwa mu division zino wammanga. Bw'obanga ebyo badde obikola oli mu Kampala Central mu kibuga wakati abaana b'e Nakaseraawo n'ewalala wonna. Kawempe ab'e Kawempe ku ttaano n'ewalala ng'otundiramu ku kkubo naawe bakugobye. Ab'e Rubaga bebo benjogeddeko abasinga obungi batundirawo engatto ne zijaketi awo nga ku Fufa House ekyemmanga nabo bagobeddwa. Nakawa abaana b'e Nakawa batundira ku streets ez'enjawulo namwe mugobeddwa n'abantu b'e Makindye. Zi division y'ettaano ezikola district Kampala oba ekibuga Kampala ebitundu bye batunuulidde ab'ebyokwerinda wamu n'ekitongole kya KCCA okulaba nga temuddamu kubeera nga mutundira ku nguudo. Relocation plan eri etya? Kabagamba nti Kampala Capital City Authority identified 2,520 vacant spaces in 17 public markets and 1,980 spaces in private markets, encouraging vendors to register for relocation. Nti olukiiko lwa Kampala Capital City Authority bamaze okwa-identifyinga emidaala 2,520 nga gino gisangibwa mu butale 17 obwazimbibwa gavumenti nga olaba akatale k'e Busega. Then balina n'emidaala emirala 1,908 nga gino gisangibwa mu butale obwazimbibwa abantu babujja buli private. Era nga bagamba nti mmwe abatembeeyi abali ku streets muteekeddwa kugenda mu butale obwo ne mufuna emidaala egyo oba seekyo option endala gye muyina kudda mu kyalo wammwe n'oba ng'ogenda n'olima. Nsonga ki ereetedde bino? Reasons for eviction. The crackdown is driven by severe congestion, blocked walkways, damaged public infrastructure and unfair competition for tax-paying licensed traders. Kino nakibagambako gye buvuddeko nti ekigendererwa ekikulu era nga kirowoozebwa nti ensonga eno n'abamu ku basuubuzi ababeera mu maduuka balibanga bagiyinamu omukono lw'ensonga nti bo bawa omusolo era gye buvuddeko bawulira nga beekalakaasa nga bateekeddwako omusolo omukakali. Kakati kirowoozebwa era kigambibwa nti bano bakola nnyo okulaba nga batembeeyi bano baggyibwawo olw'ensonga balemesa abaguzi bakasitoma okubeera nga bayingira mu maduuka ne baba nga bagula ku abo ab'oku street abatundira ku makubo. Kakati kino kirowoozebwa okuba tizezimu ku nsonga gavumenti zeesinziddeko ng'eyita mu kitongole kya KCCA. Kigambibwa nti waliwo n'ensonga endala y'okubeera nti bano abatundira ku nguudo badamejinga amakubo n'ebintu ebirala. Walkways abantu we batambulira bazibulookinga ezo walkways n'oba nga omuntu ow'ebigere w'alina okutambulira takyalina w'atambulira. Eyo naye ebadde ensonga n'ensonga y'emisolo naye ebaddewo. Alternative support. KCCA has advised the vendors to consider using online business platforms for selling their goods. Wuliriza. Kampala Capital City Authority etegeezezza abatembeeyi bano n'abatasobodde weeyambise emikutu emigatta abantu kulaba ng'osobola okutundirako ebyamaguzi ebyo. Naye teweerabira nti egimu ku mikutu emigatta abantu gino egikugambibwa egimu gyaweerebwa mu ggwanga erya Uganda ne weetwogerera kati kiyinza okuba ekizibu ennyo omuntu okutundira ku Facebook oba okulangira ennyo ku Facebook nti bannange nina ennyaanya ennungi ennyo nina bbiringanya omulungi ennyo naye ate nga Facebook mu Uganda baagiwera. Kakati awo ojja kuba otegeera kiki kitegeeza ekitongole kya Kampala Capital City Authority bwe kityo bwe kigambye abasuubuzi bano obutale obuli private mu bugendemu n'obwo obuli public nabwo mu bugendemu. Abamu ku officials abali mu nteekateeka eno era abataddemu amaanyi ennyo benjagala okusomera otegeere bulungi nnyo. Wulira kati nga osinaba kubanga ntuukawo njagala okulaga wetwogerera kibuga Kampala nga bwe kifaanana era ogende mu comment section ombuulire otyo bwe wandikyagadde oba oli awo abantu babanyigirizza nnyo naye ng'abatembeeyi kulaze gye buvuddeko baatuuka n'okukampeyingira mukama waabwe era ne bamuyita mukama waabwe boosi waabwe omwagalwa waabwe General Yoweri Kaguta Museveni bamusabira akalulu. Kakati wenjogerera batandise okuba nga bafuumuulwa okuva ku streets ez'ekibuga Kampala era wetwogerera Kampala yatandise dda okubeera ng'akyuka mu ndabika oluvannyuma lw'abatembeeyi bano okuba nga abamu baagobeddwa babayiribizza abalala bejjeeko mpola mpola. Kati bino bwe biti byolaba wano kizibu nnyo okubisanga ku streets mu kibuga Kampala era ng'omukyalo ono Sherifa Buzeki nga ye executive director w'ekitongole kya KCCA agamba nti guno omulimu tugukoze bulungi nnyo. Bakugamba nti Kampala atandise okutekinga shape kwekyo kye baagala. Streets zitandise okugenda nga zikala mpola mpola.
Queensway in Kampala, traders donated food items including sweet potatoes, Wetwogerera nga Kampala bw'atyo bwafaananako nga bw'olabye mu katambi abasuubuzi abatembeeyi tebakyayina w'osobola kubalabira, batandise okuba nga bagobwa, batandise okuba nga bafuumulwa, ebintu bitandise okuba nga bitabuka, era wenjogerera mu kibuga Kampala kitandise okuba nga kyeruka olw'abatembeeyi okubeera nga batandise okuggyibwa ku streets ez'ekibuga Kampala n'ebitundu ebyenjawulo. Sharifa Buzeki akulira ekitongole ekya KCCA akuddeyo n'akola ye wamu n'abakulembeze ab'enjawulo bavuddeyo ne bategeeza nti bo beetegefu ogenda mu maaso n'okubeera nga bakola kino, wabula bagamba nti ekitongole kya Uganda Police Force kigenda kukozesebwa nnyo era nga kituuma lusoke, naye avuddeyo ne yeewera nkolokooto n'agamba ffe tuli wamu ne ekitongole kya KCCA era tugenda kukiyambako nga bwe kisoboka, tugenda kubakuba, tugenda kubagoba, oba mwagala oba temwagala muteeka okufuluma ekibuga Kampala. Kyokka jjukira wano baakugambye tewaliwo nguzi, tewaliwo muntu yenna ateekeddwa kulabwako ng'awa enguzi era Minisita Misa Kabanda yavaayo ekyo n'akyogerako gye buvuddeko. Ekiragiro ekiyise kyakutwala abatembeeyi buli omu aveewo mpolampola waali, era tusaba n'aba enforcement baleme kubeera corrupt nga bajjako abantu bano tebabajjaako ssente. Njagala KCC ekole kyeteekeddwa okukola nga KCCA esobole okulaba nga tekola ki nga abantu bava ku nguudo, kibuga kyaffe kibeere ekibuga ekyeyagaza era nga tubawadde kutandika na leero naye ne basaba ennaku weeks 2 ennaku 14 tubawadde okuva leero nga 5 paka nga 19 babeere nga kino ekiragiro kiteereddwa mu nkola. Tugenda kutandika okuba nga tubasindiikiriza, tutandika ne mu nnaku z'omwezi nga 2 nga bonna bavudde ku streets. Tumanye ebifo bitono ebibakoleramu, tugenda kubateerawo Sunday market ate tulabe nga ne evening market tugyogerako ne security. Tulaba kisoboka kuba tekisoboka, nekya Sunday market kiri confirmed tugenda kikola era tusuubira abantu batulinde nga tutaddemu ekyo ekintu mu nkola. Oyo ye Minisita Misa Kabanda era bw'atyo bwe yavaayo n'ategeeza nti ennaku z'omwezi 19 olunaku olwaleero y'ensale kakati omutembeeyi takkirizibwa kuddamu kubeera ng'alabwako. Poliisi naye eri mu kwewera nkolokooto bagamba tebagenda kuzikiza, bagenda kubakuba emiggo nga bayambako ekitongole ekya KCCA mu kutuukiriza ekiragiro kya minisita era kituuma lusoke, naye alina message yasindise n'abuuzaayo ne ku bibuuzo. Genda mu comment section obyanukule nga bw'obiwulidde omwogezi wa poliisi bw'ageza kugenda maaso n'okuba ng'abiteeka ku mmeeza. Wuliriza. I want to make just a few points of emphasis. One, why are we there as Uganda Police Force? First and foremost, this is a government exercise. This is a government operation. We all stand here as agencies of government. Secondly, Uganda Police Force has a constitutional obligation to support civilian authority. So know that this is a multi-agency approach on trade order. I only make one appeal to add a voice to what the minister has said. Compliance. Everything will go well as long as the persons listening to us and those affected by this government action comply.
Two, if the government has already taken such a position, do not stand out there and think that it will be reversed. So do not in your single capacity resist such a massive government action. But besides the enforcement, do you also appreciate that we need trade order before we